Okay, nkwaniriza nnyo webale kutulaba omulimu tya mwebale kwekuuma mwebale kubeera nga ate ekintu kino mukiwanikidde ddala waggulu mweyongere okusubscribinga abatalnaba ate musharinge mugende mu comment section tusobole okubeera nga tukwatagana bulungi nnyo. Emboozi zibadde nnyingi nnyo ewiiki yewedde naye neeno ennyini nate nagamba luli nali nkugambye nkusuubiza Spice Diana yakola concert ya online. Manyi ebiriwo kati bye bitambula. Spice Diana yakola concert ya online ne Shiba naye yakoze naye Spice Diana yali nnungi nnyo, actually yali nnungi kabanda ye yakuba era almost bayagala ebintu byagala okwatagana n'ebya Bobby Wine naye ng'ebintu byali birungi bya Spice Diana okutwaliza awamu newankubadde yatugiramuko kati ninaateekamu ekibozibozi n'abeera nga ayogera bwe tuyinza okiyita yayogera nnyo waliwo yatuuka n'ayogera ng'ayogerera ddala n'okugamba bannaye kino ekintu ate akikoza atya naye nga kyali kirungi nnyo nga kitambulira ddala bulungi ddala sound yali nnungi light nga nnungi nnyo buli kimu kyali perfect lwakuba nti singa yakuba lukoba abantu nga tunyumirwa kyandibadde ate ekisuufu nnyo. Spice Diana weebale wakola ddala bulungi nnyo. Shiba naye yakoze online concert banaye ebintu bino ate mutandise obiteekamu akajanja. Shiba ebintu byo lwaki ebintu mumala okwetegeka abayimbi simanyi lwaki naye lwaki temumala kwetegeka kuba kati ekituufu kiri nti Shiba kyabuzeemu ekintu tekyabadde kirungi. Abasobodde okufollowinga Shiba online concert gye yakoze ekintu kyabuzeemu kyoba olina okumanya naye bw'obanga osuubira okutandika okukola ebintu bino soko if it needs rehearsal genda rehearsinge buli kimu okitegeka ate gwe tubaye tukusuubira okubanga ekintu ogenda kukola kya ttabbu nnyo nga kiyitirivu okitegeera kisobola okubeera nga tuva mu bali ate awalala nga tebatubalira wali okitegeera muganda wange. So embeera ebadde bwetyo nga biwanvuwanvu naye ekirala kibadde kitabudde nnyo internet eno kya Justin Nammere ne Farida Nakazibwe. Abakyala bano bombi bakozi ba ku TV ez'enjawulo naye waliwo lutalo luli luva omwange. Njagadde Justin bali nkukonyeeko bukonyi kuba saagala tubimalireko nnyo kadde. Concert yali ey'amaanyi yali mu concert ya online yali ya Bobby Wine ye concert gye mbadde nze gyendaba endala tuziraba nzitambula bakola baperforminga tubirengerera eno kati gwe nawe olina bw'obiraba naye ffe nze nnyina bwe ndaba ebyange okitegeera gwe nawe olina abayimbi bo boolaba bonna bayimbi bange naye kiri kibadde abasinga bonna kibulamu sinalaba akola concert nga ya president wange okitegedde naye nga kyolina okumanya waliwo olutalo olugenda mu maaso ku online ku internet olw'abakyala bano ababiri bakyala babuvunaanyizibwa bonna. Farida Nakazibwe mukyala wabuvunaanyizibwa mufumbo mukyala TV presenter mukyala w'amaanyi nakuwako kugundize akola mwasuze mutya ku TV ku Spark TV asoma amawulire ku NTV. Justin Nammere naye gyali era muweereza emabegaawo olutalo lwavudde ku musajja. Waliwo omusajja atabula ekintu kino kati Justin Nammere ngenda kulekerawo video ey'omukyala we yavuddeyo nga awanda omuliro omukyala oyo. Mukyala Nammere ono bambi ekintu kyamuluma emabegaawo ndowooza walaba emboozi ya Farida ne Justin oluvannyuma lwa Farida okuvaayo ku social media platforms ze n'agamba nga bwe bamwagalira omusajja ono yagenda n'akola ekintu. In fact omusajja oyo reliable sources zaffe zigamba tebakyali ne Farida era baayawukana. Omusajja oyo mufere. Omusajja oyo akola bw'ati. Omusajja akwana nnyo ba celebrities, akwana nnyo abakyala bano abatutumufu bano simanyi bankola ku radio simanyi bankola ku TV simanyi abakyala bayimbi simanyi bakinaye abakwana atya. Agenda n'agulawo accounts ez'enjawulo ku Facebook ku Instagram ku kina atandika okuvibingira okwo nga vibinga omukyala kati bw'ati bwe yakola n'asuula Farida Nakazibwe mu buzibu olw'ensonga
amanyi okukwana bw'amala okukwana omuwala oyo omuwala omunene wa celebrity yenna nga akwata ebintu bino nga abisalamu bw'amala obigira bwati n'abipesitinga n'abijjayo n'abimuweereza n'agamba olaba ono nammere ankwana. Kati gwe bw'oba omuwala naawe era otabuka, naawe bw'obeera gwe osobola okutabuka n'ogamba ono akwana atya bba wange biki kyekyaviirako Farida n'avaayo n'ali obuuka n'akala atya. So tujjukira omukyalo oyo yagenda ne mu kkooti yateeka emisango mu kkooti. Ekyazuula nti omusajja oli mufere, omusajja bamuyita mu kkooti teyakola ki? Teyajja. Simanyi oba ontegeera abazze bagoberera emboozi y'abakyala bano ababiri. Emboozi eyo bwetyo bwebadde empanvu nnyo kuviira ddala mabega. Olwaleero ekibuuzo kiri nti Farida Nakazi bw'anaagenda ne yeetonda ku social media platforms anaagenda ne yeetonda nga luli bye yayogera n'agamba nga bwe bamukwanira omusajja ono ABCD ne yeetondera Justin Nammere. Kyekyebuuzibwa. Tetumanyi kiki kigenda mu maaso, naye ng'omusajja ono yasinze okutabula Farida ne Nammere. Nammere yavuddeyo n'agamba nti ekimuleese mu bannayuganda ye yakooye okujoogebwa, ayagala Farida aveeyo yeetonde. Okitegeera ensonga zibadde nnyingi nnyo kyetumanyi ezibadde awo wakati, naye era mwegendereza abawala. Abasajja bangi abavubuka bangi abakwanakwana like adda ku Facebook n'aggulawo akawunti endala nga tomumanyi, kati asobola okukwana omusajja like kangeze nti gwe Jeni oli eyo kati ngonjagala. Just nkwada example, omuntu yenna ng'ali eyo ng'ayagala Big Bro. Kati bw'amanya nti oli mukyala wa Big Bro, omuvubuka ono ng'agenda ng'akwana ono Robert ng'ajja nga textinga biki kakati afunayo akawunti endala ng'agijjayo nga eraga eno nti amukwana. Kati bw'amala nze ng'abindaga ng'agamba olaba mukyala wa nkwana. Okitegeera ye musajja oli owa Farida Nakazi bwe yali akola ye sisitimu ye bwati bwakola kyalabika kitya nti kyali kituufu. Olw'ensonga Nammere yateeka omusango mu kkooti ne batuuka omuyita, omusajja ono teyalabikako. Abazzi bagoberera emboozi ya Farida Nakazi bwe ffe tubadde eno nga tugigoberera emboozi eyo nayagala ogibawaako naye nga njagala kusooka kumanya omusajja ono. Omusajja oyo konmaani oli awedde emirimu, kati yatabudde abakyala bana babiri. Abakyala bana babiri naawe kennyini bw'owuliriza emboozi zaabwe oyinza okulemwa okumanya ani mutuufu ani mukyamu. Naye nga bambi Farida yavaayo nga bw'anaavaayo okudifendinga omwami we n'amulwanirira, kubanga omwami we yenna nga bw'onoogamba nti nange nenzija ne nkulaga ku message n'ogamba olaba oyo walowooza mukwano gwo naye ali mu kunkwana, olaba message ziizino waneeno. Of course naawe mukyala wange obanga gw'oli mukyala wange ovaayo n'ovaayo okunnwanirira n'ogamba tekisoboka n'olumbagana oli. Okitegeera n'omulumbagana n'ogamba tekisoboka tayinza kubanga omukwana biki. Kati bambi Farida bwe yakola. Kumba omusajja ono yamukozesa ensobi. So embeera olutalo luli ku social media platforms ez'enjawulo, naye nga njagala gezaako okulaba vidiyo ya Nammere naawe ogiyitemuko olabe. Nakubulireko ku konsati ya Spice Diana yagenda bulungi, eya Shiba yabuzeemu, tulinda mulala ategeka yokka. Nina konsati emu gye neesunga gyenjagala gyenjagala okulabako ndabe bweneebeera eya Chali wange Eddie Kenzo, kubanga of course omumanyi kati Golden Boy bamuyita Golden Boy owa gundi yengeri oluvannyuma y'okumala okuweza 1 million subscribers. YouTube yamuwa ekirabo ekyo bakiyita, era akagundi ako nakabateerako wali mu gundi yaffe ya community mwakalaba. So yeyo ka concert gye nninda ndabe kinaabeera kitya. Webale nnyo muganda wange okundaba. Leero tondabye bulungi, kanzijeko omuntu buno neetegereze bulungi. Webale nnyo kundaba, webale kutwagala. Genda subscribinge oba tonnaba kusubscribinga. Genda mu comment section olekewo obubaka bwo, kigenda bba kituyamba okubeera okulaba engeri kitutambuzaamu ekintu kino.
okitegeera naye nga tewerabira tulina sister channel yaffe eri mu kuteekebwa ate nnungi nnyo era bw'ogenda muno ogiteekamu giraba bagiyita public media ojja kunsonyiwa ggwe ya luzungumu nnyo si ya Luganda nga wano tukyusizaamuko ya lulimi Lungereza public media genda osobola okubeera ng'ogikwasaganya mpola Biblo Jamaru gemanya osi abeera mufumbiro nga akikwasaganya mpola naye tewerabira essomero liri limu lyosobola okuteekako omwana n'obeera nga togenda kwejjusa Dadia's Preschool liri Bunnamwaya basomesa omwana okuviira ddala mwaka gumu mpaka olw'ensonga bamusomesa mu myaka 3 omwana n'abanga ayogera oluzungu nga tolumanyi oba myaka 5 omwana ayiga okuwuga ayiga ebyemizannyo eby'enjawulo ate nga bayina sports day okitegeera Sekakezi yakulanama ali kigo yatuula sizaala mirimu gyabula simanyi n'ebirwadde webiti simanyi biki ayenga bikoola n'akujjanjaba so mweyune kisobola okubeera nga ate kitwanguyira buli kimu nga kitambula bulungi nnyo nkwagala nnyo naye nga ebintu ebisinga okututabula by'okubanga olaba nga tusubscribinze obeera kyali wange kubanga gwe nagamba gwe mukama wange bw'obanga ate tondabye oba tokoze eki oba tokikoze bulungi mu ngeri emu oba endala mbagala nnyo mukama katonda abankuumire singa tuba twekuumye okitegedde kitegeeza lubaala embeera nga n'embiro kwotadde nti naaba mu ngalo COVID-19 akyaliyo nnyira alumatta weewale okubeera ng'oli mu bifo birimu abantu abangi ennyo tokwatakwata buli woosi nga mmaliriza abalabye byenjogedde ne mubiwuliriza njagala okwongera okutangaaza mu kintu ekimu omanyi Nakazibwe bwe yayogera byeyayogera bafolowa be oba yeyabaweerezanga ku peegi yange oba bajjabuzi oba baba babadde ki ne batandika omuze ndowooza ogw'okukimbanga oluyimba n'okukintuuma tiggwe olina obujja ku Nakazibwe iwajera sofu Nakazibwe please mu mawulire ga Uganda kati kino nakyo kankibayambye nkyogerere ddala kubanze sikola nnyo vidiyo zino I write people read my writings naye ndowooza mubadde temundabangako nga nkoze vidiyo ninjiteeka ku Facebook oba ku mikutu gyange nga yange naye kati ndowooza na kino kankibagambire ddala nze mu mawulire ga Uganda neegomba abakyala 3 neegomba Joyce Baagala NBS kubanga mukyala ate yakulira amawulire neegomba Josephine Kalungi mukyala yakulira amawulire emyaka 7 emabega bwe nava ku MTV naleka Josephine Anka musomi w'amawulire olwaleero yakulira amawulire ku the top news house kimpa a lot of kankyegomba ndaba nga kyegombesa omukyala omulala gwe neegomba ye Hatman Nalugwa Sekaaya nti asobodde okubeera mu public life mu bulamu bwa TV n'akuuma amaka ge nga ga kitiibwa afumbye emyaka 10 temulabangako Hatman nga alengeza bbaawa amuteeka buli wamu amukolamu temulabangako baana be nga abafudde ekyokukuŋŋaanya likes afumbye emyaka 10 era ategeka anniversary celebration ayina bizinesi ye ya catering alima ayina ennimiro ze nnungi nnyo bizinesi ye akola emikolo eminene kuba bbaawe mugagga ayina mikwano gye bagagga asobodde okuuma obufumbo bwe nga buli intact n'abugjamu drama n'abufuula scandal free mwegomba kintu kyegombesa ate n'amawulire ge n'asigala nga agakola ng'oggyeko abo ate nga nabo sibeegomba nti mbayinako ennugu mbeegomba as references timukwebuulirira okwange okutonotono ngamba Josephine has grown afuuse mukyala w'amaanyi look at Hatman in my own references reflectinga ku bulamu bwange their references naye ate era nabo sinzaga nti mbalinako ennugu mu basajja neegomba Morris Mugisha kubanga nagenda okuva ku NTV nga Morris Anga
olwaleero Mugisha NTV yennyini yaleka rising in ranks, olwaleero deputy managing director wa National Broadcaster ye Uganda Broadcasting Corporation, yonna si TV yokka, yonna ne radio zonna zeetwala na buli kimu. To me that is growth. Tinze gwe naleka afuna we milioni 2 oba 3, essaawa eno ali mu milioni 20 akuumibwa, ayina emmotoka, n'ennyumba eya gavumenti, ayina biki okusinziira ku status gy'aliko. To me that is growth. Nze bwemba wakwegomba muntu seegomba nze kiwukola na byukola, neegomba kiki wekifunyeemu kikututte empaka wa. So bambi abagamba nti Namere alino ayiwalana nakazibwe. Please organize your brains. Sirina kimumpalanya. She's a TV presenter in the struggle, a single mother like so many of us. Sirina na sitekiriwa. Simuwalana. Kubanga yagenda okukola bye yakola nga simuyina akola lutalo. Simuwalana. Era nakati namunyigira, but I can't say I hate hunting when mulaba wali ngamba bamutta aveewo, no. It's just that era ng'omuntu yenna okusinziira ku bye yampaayira namunyigira. Naye simulinaako nti nze nnyinza okuba n'ennugu konna kazibwe kuki. Nabagambye dde emyaka gy'akoledde akyapangisa. Nze kuba nti nakazibwe asobola okwambala ekiteeteeyi n'ateeka ku Facebook n'afuna likes. Ebyo nga birumanze Justin Namere eroya ebyo nze omukazi ali mu kupanga ebyanga alina dream etandikawo TV yange in less than a year, ng'ongamba nti nze nnyinza okuwulira ennugu ku muntu kubanga bamuwaanye ku Facebook. Me Justin, muve ku bantu, mulekerawo okwesibanga ku bantu nti gundi ampala, n'abantu tebabaliiko. Nchiza ne mu day to day life abantu mulina omuzaabana basenga wange gundi tebanjagalisa, bali banfitira, my workmates bakoze bwe kati, bali tebanjagala, bano bannyinako ennugu. Muve ku bantu, abantu tebabaliiko. Organize your lives, buli omu tereza obulamu bwo wonna wooli, naye muve ku bantu okubeeteekako pozi ng'okirinako obukakafu. N'olwekyo bafuluwa bannakazibwe mwama emiddomu abamanye ennyo okuvuma okujja ku peegi z'abantu be yasindikanga n'ayinsiting ebibinja bye mu bifeeki peegi byammwe mu biki. Munneesonyiwe. Ekirungi mutegedde nti bye yali ansibako bbaawe ye yali abikola. Wuma Lusali. Kati muli baddembe okulumba oba bbaawe oba mu zifeeki peegi ze yaŋŋamba nnakazibwe ayina nga 15. Obeezeze muba mulumba mumuvumire eyo oba muddeewo oba ewannakazibwe wammugwe kati munveeko. Leave me alone. Buli muntu kikwate mu mutwe gwo abadde akyogera oba akirowooza naawe nnakazibwe waako. I don't have any reason to hate you Farida nnakazibwe, to hate on you, okufitina, okubeera jealous of you. Teriiwo. Nkubuulidde abakyala mu Uganda be nneegomba. Omukyala mu Africa gwe nneegomba bamuyita Mutola Jaledi Keyinde, ayina degree ya biochemistry ku mutwe. Mugagga abeera mu maka 2, bali tebalina mansions, balina 2 palaces, and she's only 40. Kumpi mwenkana emyaka. She's only 40. Aweeredde abaana be, afumbye makage, married to a responsible man, a pilot, abadde mu Time magazines, all sorts of what. She has lived a fulfilled life. I check out Omotola almost every day. Mogoberera, you know, to the extent nti namukolako n'omukwano over time. So please, munzije mu levels eziwalana abantu tikubanga oli Facebook champion. Nedda, ebirooto ebyange birala nnyo. Gwolaba wano neesimbye mu bululu bw'abavubuka. Noonya obululu district 27 ezikola Buganda. Nosula ebuvuma, nosula egindi, nosula biwoteri, nosula mu motoka, ewamu wogenze tolina na wakusula, amazzi gonna awamu gakubutudde, ewalala, because you're in the struggle for real things. Ndi mu struggle eya future esuka ku Facebook likes, please. Mwabamanye nnyo okuvoola abantu, kantwala omukisa guno nammwe mbatereeze. Mulekerawo okwesibanga ku bantu, you hate so and so, you're jealous of. Nedda nnyo omuntu wammwe temumusibaako. I'm not